Kyekiringanga bwendudde okulaba prime minister oyo kati ng'abuukula. Alaka amanya ku reshuffle. Yagitegeerako. Omanya Oweekitiibwa Nabanja abadde abuukula n'ogaba naye muleete ebyokulya tubirye obulamu ensi ekomye. Naye agenda atta ku bigere. Nze genda mwetegereza. Agenda atta ku bigere ate n'abantu. Okimanyi kati tugenda weza kati okumpi omwezi mulambo gwa February gwonna tetumulabyeko ku front line yonna. Kati Nabanja oba oli wa gy'obulidde reshuffle wagitidde ge mazima. Bwe tuba twogera tetwogera nti tukulinako obukyayi. Ani atatya? And by the way nze kyesijja kuwahirizaako sifunye opportunity okusinkana sisabye apoye kusisinkana nti biganye. Naye nze mu bintu byonna byentegeddeko oyina abawadde omukisa. Oyina abazze n'obawa kantu batuusizza obulamu. Naye nze just kye namunenyamu ya overusing powers za prime minister ne zisukka. Kyayinokola naye mu gavumenti ya Museveni kati kankugambe olaba prime minister ajagezaako agenda awantu akola ekintu nga Museveni takimanyi olaba banaasulako. Gwe tojjukira luyagala nti yalina bakibalama. Abalina bakibalama. Gwe tokimanyiiko bulungi nnyo nti ne David Muhoozi minister wa is it internal affairs wa defense wa defense tavangayo kyogera prime minister ojawa udasite yogera ku kintu kya security nga oli lead of government business business ya kibalama kati Nabanja foli we waffe no mubende obadde oyitawo ne tuwulira ku Bugombe naye nkusabira simanyi biri mu reshuffle aizu oba osigala oba tosigala nze sifiirwa ekintu kimu. Omwami Eddie Nabanja okubeerawo kwe mu government tebaamuwanga omuntu omugezi. Abagezi bali tebaamuwanga omuntu yali yeetaagibwa mu kaseera ako wabula Nabanja baamuleetanga omuvubi. Kati mwami Museveni kyesisuubira nti ayinza okutta Nabanja mu kaseera kano agenda mu kajjoji ne mu kaseera wasinga okwetaagira abantu. Kati mwami Museveni omanyi wa 96 kati tonyumya bya Nabanja ng'atuusiza reshuffle ye. Fisher woman yakavuba bameka kati yogera ku Nabanja yatuvubira saga ya kibalama. Ayogerera wagwe w'omulaba Kasolo Lumumba ayogera naye akunga yogera ku Ameria. Kati kankugambe ba strategist ba Museveni tebali ku front line. Get it from me. Kati bo bekweka eno kati be basindika kati bagenda sindika kakyere gobadde tosuubira bamwenjekitinge mu boche babadde baagala. Nkubulira mazima walubi bakikola anti kati gwe kankugambe nze mwa Museveni nyine ebintu byenzize mwetegererezaako ne ngamba wano mwewuunyiza. Kale Kayihura yali yakwata gwe genda okusomera uliriza genda osome report ya police nga Kale Kayihura yakyali IGP osome ne yakati kwochola teyamugoba teyamuziza ekyamuzisiza tekirala nze zina kitegeera ya bamuwadde kifo ki n'ekifo zina kitegeera nze ebintu by'omusajja oyo engeri gyebisibigenda nnyo nsonga ziruma bannayuganda onolekono yali mukwogera ku mwami Museveni gwe yasoma mu katabo ka Song of the Mustard Seed yatuwandikira katabo kati action zitulaba birala tuli mu action pact actually mwetuli tujja kubeera naye nze nja kunenya mwami Besigye ye muntu eyasooka okutabula FDC nga n'ebirala byonna tebinnabaawo atya yate obuyinza nga tayagala yawaayo nga tayagadde ate ng'alina n'omuntu omulala gwayagala okussaawo. Jjukira akalulu ak'ennamboola kali mu Mugisha Muntu n'amulya ati Besigye yali ku sayidi ki Mugisha Muntu atuuke okuvaayo ne mawulire ayagala okukaaba amaziga amugambe kanywanyi wange gwankola bwoti atompadde ekyafa ate ekyo mbadde sikijjukira. Kati enkwe zaali awo okuva ku lunaku olwo ze zituusiza FDC ku kino. Naye mu FDC bali tebalina mulago bayinza kukwasa Bugundi okubala kati ono yali alina omugaati gwayagala okusigala ng'afuna ku power. Mwami Besigye omanyi oyo osobola okwogera ekintu muvunza akabwake weeyolera kamuluma ntega kati atuuka amulekera agreement ze bali batesengezeza nga batuuseeko MOU yaabwe ate ono agivulunze bamukubira obusimu takyakwata oba osuubira ki. Daddies, half cakes ne chapati ez'omulembe tuzijja ku Shaba Crunch Daddies and Cakes. Shaba Crunch Daddies and Cakes bano basangibwa Mubende mu Kibaati opposite ne wali transformer nga wakayisa ewali container ku kizimbe ekipya kya Danise Chanzi Estate. Kati gwa muzadde agenda okukyalira omwana ku vidi weekwate aba Shaba Crunch Daddies and Cakes omwana omutwalire tulya Daddies. Shaba Crunch Daddies and Cakes
bibatunda biri ku mutindo gwa nsi yonna era nga bw'obeekwata ne bw'oba wuwo babikutuusaako anti bakolera delivery. Kati gwe omuzadde omwana adde ku ssomero osobola okumusibirira tulya daddies olwo nno ne yeeyagala bakubireko okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 4 332 ebikumi 2 ne noti 786 766 666 Sheba Crunch Daddies and Cakes, tested and trusted. Tubanirizaako basewo ne banyabo mwe najje musiziro kubanga mutulaba yabawangalira buli omu mu nsi mwoli. Tukwanirizaako tubeera ne omwami Walubi Andrew buli lwa Sunday ne kye bayita Sunday ne Walubi Andrew. Nolwaleero tuzze ensonga za kutunuliranga wiiki bwebadde. Kale nno ne tusobola obanga tugitunulira tugimenyaamenya gwaliyo naawe n'otegeera buli omu kusinziira nga bw'abadde alayo wiiki n'ategeera ekituufu kyeki kusinziira ku ndowooza ze tuba tukuwa. Bwe tujjidde olwaleero ku lunaku lw'Essande FDC yatulazeeko nti ebintu si byangu. Oluvannyuma lwa ekiwayi ky'Ekatonga ekya Ssemuju Lukwago ne banne okubanga babadde bagamba bagenda leeta kibiina kipya. Saidi ene yenajja Nankumbi eyamuliyati ne Nandala Mafaabi egamba yentuufu. Kati bali bagamba tuleeta ekibiina ekipya, bano bagamba ffe tuli FDC. Naye waliwo akantu katono kenjagala okunyumiriza kenneewuunyiza ku Nobert Mao. Nobert Mao bamuwa ekifo mu gavumenti ya Mwami Museveni nga Minister of Justice oba ow'amateeka n'obwenkanya bwe tuba tugamba. Naye namulabye akaaba ng'agamba Mwami Museveni tewali kintu kye tusinga kwagalako kukwata entebe ogiweere bannayuganda. Just ekintu kyanzijidde mu mutwe ti okujja kwa Nobert Mao kwali kuteeketeeke asavingire mu gavumenti ya mutabani wa Museveni. Kikyanzijidde mu mutwe kubanga yakulonda bw'omugamba aveeko gw'osigaliwo gwe baalonda. Si kwe kutema omuti nga ate gwe bali kibadde kyakuleeta kwera bikoola byagwo bigusuula. Omwami Mao ng'oggyeko essente zino n'ebifo yali musajja wa mbavu. Of course. Yali musajja wa mbavu. Yalina ideology. Yasikirizibwa obuntu obutonotono. Naye yasikiriza nti kumusikiriza. Bamupromising ekintu ekitali. Omutima gye gubeera oba gye gwasuze gye gukulagamu naye gye gukeera. N'omumwa kye gwatula. Mao yali musajja wa mbavu, yali musajja wa nkyukakyuka. Ate yali musajja alwanirira eddembe ly'Abannayuganda. Kati ku mulundi guno bwe baamala omumuziba omumwa kali tekayeebulizaayo. Kali tekamuvaamu ng'omuntu. Mao ono ali mu kutimba Bannayuganda bbula. Alabika Mao ono ali mu kubala bwe batandikira bi transition of power. Byabala. Kati abala nti mu gavumenti ya mutabani wa Museveni ate yagenda kulya akombe ne suwani. Ate najja eyo n'atuuka anti kati wano waali mu ya Mwami Museveni erimu ba technocrats bangi. Erimu ba seniorities bangi ababalira ne mu bintu byotalowooza bo ne babaliramu mukisa. A blessing in a disguise babirineeyo. Kati Mao byonna ebimwogeza bino breathing space yalaba ntono. Iyo ntono. Kati ekyokubiri reshuffle yino tululira lunaku bagiranga kyekiringanga bwendudde okulaba prime minister oyo kati ng'abuukula. Alaka amanya ku reshuffle yagitegeerako. Omanya Oweekitiibwa Nabanja abadde abuukula n'ogaba naye muleete ebyokulya tubirye obulamu ensi ekomye. Naye agenda atta ku bigere. Nze genda mwetegereza. Agenda atta ku bigere ate n'abantu. Okimanyi kati tugenda weza kati okumpi omwezi mulambo gwa February gwonna tetumulabyeko ku front line yonna. Kati Nabanja oba oli wa gy'obulidde reshuffle wagitidde ge mazima. Bwe tuba twogera tetwogera nti tukulinako obukyayi. Ani atatya? And by the way nze kyesijja kuwahirizaako sifunye opportunity okusinkana sisabye apoye kusisinkana nti biganye. Naye nze mu bintu byonna byentegeddeko oyina abawadde omukisa. Oyina abazze n'obawa kantu batuusiza obulamu. Naye nze just kye namunenyamu ya overusing powers za prime minister nezisukka. Kyayinokola naye mu gavumenti ya Mwami Museveni kati kankugambe olaba prime minister ajagezaako agenda awantu akola ekintu nga Mwami Museveni takimanyi olaba banaasulako. Tasobola. Jessica Alupomulandi vice president ajagende ku mateeka ku barracks yonna bamwe guard of honor. Andi kati ono mwami atukulembera sawa eno. Ye commissioner Honorable Kabanda lumu yagamba
Government ya Mwami Museveni agifudde y'abakazi. N'ajja alaba ekizibu ekinagivaamu. Ng'asinziira ku ki? Gwe tojjukira lwe yagamba nti yalina bakibalama. Abalina bakibalama. Gwe tokimanyiiko bulungi nnyo nti ne David Muhoozi, Minister wa is it Internal Affairs? Wa Defense? Wa Defense. Chavangayo kyogera. Prime Minister ojjawa audacity yogera ku kintu kya security. Ng'oli lead of government business. Business ya kibalama. Kati Nabanja foli we wafeno mubende obadde oyitawo ne tuwulira ku Bugombe naye nkusabira simanyi biri mu lishafu aizu oba osigala oba tosigala nze sifiirwa ekintu kimu. Omwami Eddie Nabanja okubeerawo kwe mu gavumenti tebaamuwanga omuntu omugezi, abagezi baali tebaamuwanga omuntu yali yeetaagibwa mu kaseera ako, wabula Nabanja baamuleetanga omuvubi. Kati Mwami Museveni kyesisuubira nti ayinza okutta Nabanja mu kaseera kano agenda mu kajjoji ne mu kaseera wasinga okwetaagira abantu. Kati gwe Mwami Museveni omanyi wa 96 ne ku luno Mwami Museveni omulaba. Kati olowooza lwaki abasajja nga bakagabo babawo ebintu ebyo bye balina? Olowooza lwaki abasajja bano bamaawo babawo agafaago ekyo ekifo sebo kyali kimaze ebbanga nga tekiriiko muntu? Kati Mwami Walubi kankugambe Mwami Museveni tuzze tumulaba nga twagala mwesiba kuba twagala mu standing n'okumwogerako ennaku zino mpulira nga Mwami Museveni ekintu kyasingira ddala okutya ye opposition. Ate kyenkugamba kati gwe wa government tonyumya ate kati bw'otoono gwe kankubuuze mukaluke tumaze akabiri abiri mugumu mpayo omuntu gobadde omanyi ali ku top ya mobilization. Kati kankubulire mu mobilization ya Mwami Museveni nziramu kino mukalu akawedde abadde ku top mobilization ya Mwami Museveni. Era nyinza okugamba nti Nabanja mukalu akawedde hati abadde tanaba prime minister. Nyinza okugamba nti mukugambe abadde Babalanda. Kakati lindako kati kankubulire Babalanda mire Babalanda tulina abantu abakolera government yetu nga beekweka. Kati kyenkugambye ye bayina ate abasinga okwemulisa. Kati ye Mwami Museveni wootamusuubirira wakolera Babalanda amwetaaga osinga Nabanja. Omanyi lwaki? Kati obudde buno Namayanja Yerozi Namayanja wa Office of the National Chairman asinga bonna manya namyalo asinga bonna be wandirowoozezza ab'NRM abali ku security. Anti kati ekizibu ky'omukulembeze. Omanyi lwaki? Ekizibu ky'omukulembeze ono okimanyi? Akuteekako omuntu omulala anafuya nnyo ebifo ebiri mu structure. Kati tonyumya bya Nabanja ng'atuusiza lishafu ye. Fisher woman. Yakavuba bameka. Kati yogera ku Nabanja. Yatuvubira saga ya Kibalama. Ayogerera wagwe w'omulaba. Kasolo Lumumba ayogerera. Ate ayogera naye akunga. Yogera ku Ameria. Kati kankugambe ba strategist ba Museveni tebali ku front line. Get it from me. Kati bo beekweka eno. Kati be basindika. Kati bagenda sindika kakyere gobadde tosuubira bamwenjectinge mu boche babadde baagala. Nkubulira mazima Walubi. Bakikola. Anti kati gwe kankugambe nze Mwami Museveni nyine ebintu byenzize mwetegererezaako ne ngamba wano mwewuunyiza. Kale Kayihura yali yakwata gwe genda okusomera. Uliriza genda osome report ya police nga Kale Kayihura yakyali IGP. Osome ne yakati kwochola. Teyamugoba. Teyamuziza. Ekyamuzisiza tekirala. Nze zina kitegeera. Ya bamuwadde kifo ki. N'ekifo zina kitegeera nze ebintu by'omusajja oyo engeri gyebisibigenda nnyo. Wama onulekono ya mkwogera ku Mwami Museveni gwe yasoma mu katabo ka Song of the Mustard Seed. Yatuwandikira katabo kati action zitulaba birala tuli mu action pact actually. Mwetu tujja kubeera. So kati bwe mba nkugamba ebintu byemanyi ebitono ku Mwami Museveni nyina kye nkugamba ekyo nti kati tekimuyigula ttama. Ye takyayina kimuyigula naye ate ayinamu akatoola akamanya nti Mwami Museveni omugamba nti omubaka abadde ow'NRM asaze eddiiro. Tazuukuka. Negwe mugaye waliyo wa Nuupu emubenda ayina amaanyi akuŋŋaanya abantu ebikumi ebi essimu agikuba. Kati tanyooma ye bwe yali badde kubona agenza abadde ow'NRM abamumanyiko dda temungi. Omusiguze asula mu nju yo n'omusiguze neighbor osinga kutyani. G'osinga kutyani. Okimanyi bulungi nti amagye gatya civilian osinga owa combat. Tugende ku nsonga ya FDC. Ye Katonga embaga erayika yawedde basooka ne bagikuba ADP empeta ne bagibamwambaza mawo ne baddako ne bagikuba mu liyaati awo kati naye bamwambaza empeta kati abaana abakulira maka ga mu liyaati basazedde eri bagamba twagala ffe kufuna kitaffe mulala tumulangire nti ye kitaffe mu Katonda kati gwe tulina bajja kukikola
nga bali ku opposition bino temubiraba ne muwebuuza muzaako ki tubirabira ne twongera okunyweza mu nkola zaffe n'enteekateeka zaffe era kati tetukyali awo kwejjayo kwemaliza buli omu azze n'atusinikira amannyo oba n'abeera naffe awo era kati okwekenneenya okwenjawulo kuyitirivu nga musiriikiridde okusiriikirira mwalina okutulina awaadi njagala kusooka kwebaza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olwa awaadi ennungi ey'obulwanyizi bw'eddembe gye yafunye yatukiikiridde bulungi era ensonga z'abantu nkakasa nti ziri mu mikono ez'omusajja omutuufu okudda ku ekyo ekya FDC already nze nalaba munyagwanga ayogera omukono gwa Sebbutobuto nja kudda n'akatambi ku Sunday ejja nga n'ebyo tebinnabaawo ng'agamba omukono gwa Sebbutobuto gutandise okusoba mu FDC naye nze nja kunenya mwami Besigye ye muntu eyasooka okutabula FDC nga n'ebirala byonna tebinnabaawo atya yate obuyinza nga tayagala yawaayo nga tayagadde ate ng'alina n'omuntu omulala gwayagala okussaawo jjukira akalulu ak'ennamboola kali mu Mugisha Muntu n'amulya ati Besigye yali ku side ki Mugisha Muntu atuuke okuvaayo ne mawulire ayagala okukaaba amaziga amugambe kanywanyi wange gwa nkola bwoti atompadde ekyafa ate ekyo mbadde sikijjukira kati enkwe zaali awo okuva ku lunaku olwo ze zituusiza FDC ku kino naye mu FDC baali tebalina mulago bayinza kukwasa bugundi okubaala kati ono yali alina omugaati gwayagala okusigala ng'afuna ku powa mwami Besigye omanyi oyo osobola okwogera ekintu muvunza akabwake weeyolera kamuluma ntega kati atuuka amulekera agreement ze baali batesengezeza nga batuuseeko MOU yaabwe ate ono agivulunze bamukubira obusimu takyakwata oba osuubira ki ate kati nno nzijukizaako ennamboola Mugisha Muntu omusajja yakukuta ne mukutuuka okulangirira nkiwa oli yayogera naye eggulo limu kuba bwe nzijukira speech ya Mugisha Muntu nga kalulu kawedde yalaga nti yagamba mbadde nnyina bannange be mbadde sisuubira kunkola kye bankoze olwaleero enkwe Besigye yazeesetingira mu kibiina enkwe ezo ate tulina abantu betumanyi nga kuva dda bamanyi okubala ebyobufuzi byabwe amanya amasanyalaze we gali neyeripaawo amanya amasanyalaze we gali neyeripaawo ogenda kulaba nga municipality y'emukono baali bagenda gabayo kaadi omubaka aliyo kati Namboozi n'akola ati n'asala eddiiro baagigabayo ogenda okulaba kaadi ya MP ya meya gye baali bawadde ono omuganda wa Sebagala alyoka avuganye Lukwago ne babituulamu awo saategeera ngeri gye byakolebwamu ate n'asala eddiiro n'addayo kuba MP eyali afunye kaadi y'obwa meya balyoke bagiwa omukyala kati waliwo ebyobufuzi ebiri munda awo kankubuzeemu Walubi bino ebintu bw'obitunuulira mwami Museveni nga yaali mu buyinza akyayagala okubeerawo bannayuganda lwaki tebazuukuka ne babaako eddoboozi erimu lye boogera nga liyinza okuba litaasa bino ebibiina ebiri mu kweyuzaayuza nga byeyulizayuliza akantu akatono njagala okukubiriza bannayuganda ku mulundi guno nga bwe mwazuukuka ku luli temuggwamu maanyi kubanga omusajja ali mu kutuukiriza statements ze nyina akantu kembadde ndaba ku TikTok nga bali mu comparing statements za mwami Museveni n'ez'omukulembeze omulala nendaba akalala nga babuuza abana Kenya kiki kye bamanyi ku Uganda nga bali ku street nga bonaakola open show ku street ze Kenya nga bagaa kye basinga okutumanyako e Uganda titulina president omu nga buche basinga okutumanyako mwami Museveni yagamba okutuuka 2026 wajja bate wali opposition e statement ogijjukira bulungi nekinasoboka kijja kusoboka oba kiyinza obutasoboka singa opposition eyinza kubeera mu lwansonga opposition kiki anti opposition kuwakanya abawakanya be bakyolowooza abawakanya yefe abannayuganda kati osobola okuwangula munayuganda n'abanga takuwakanya omunayuganda bulijjo bazze bamuwakanya bazenga bamuwangula kati amaaso tugajje kuba tukulembera bitulowooza nti bakulembedde opposition tugazze mufa abantu kuba opposition kati ate gwe amaanyi bw'ogajja abantu abali oppressed be bangi kati mu ggwanga lya Uganda kati nkubuuzayo ekibuuzo nkuwayo business ezagadde wane mubende ku lwa URA zimbuulire
anti kati ekyo nayo ejja kuba point ndala nja kutuuka ye atenze mumanyi mpanda bigambo kati gwe omanyi bo oppressed people be bano betubadde tumanya abampenkoni kati kantandikirawo ku Mubende w'ogamba business ezigaddwawo Mubende tuyina abakulembeze nga taberangako ku side ya muntu wabula abannyonnyola tuyina bannyonnyozi abakulembeze be tuyina wane Mubende batunnyonnyola bunnyonnyozi oŋŋamba otya toyongerako omuntu 20% ng'alemeddwa okusasula omusolo bakuwadde omusolo kati ng'abadda yali babaga basasule emitwalo 14,700 obudde butuuse zimulemye omwongeddeko 20%. Polisi ya gavumenti anti polisi wano Lukwago wabasingira n'asigala ng'akyakuba ne wemuleeta kaadi kino wemuleeta wa kibiina Lukwago wabasingira omukulembeze alondebwa nga alina kubeera ku saidi era nange mbadde ngenda kubuuza wane Mubende njagala mpulireyo omukulembeze omwe yali akoze defiance ku polisi ya gavumenti ongambe nti omukulembeze gundi oba LC5 gundi oba meya gundi yaganye enkola bweti oba yabaddewo kulwa batunyunyula wembadde nzijaawo mulowooza obutakanya mwe mulaba mu FDC okimanyi ne mu nupu gye buli buyitirivu walabye enyanza okulangira okujja okwesimba kw'Erias Lukwago nnyo gwe tumanyi nti wonna opposition kino kirekawa kubanga omuntu omu yabadde ambuuza naŋŋamba sali muganda wa Mwami Museveni alina powers nyingi ne gwe wali omuliddeko mu ministry yonna oba mu kifo kyonna nti yeesimbyewo bamumye mu aba basajja bagezi nnyo lwaki bano ayagala kwejja musaayi ku ngalo naye kati okimanyi nti balina omuntu gwe bawa ekifo n'akibeerera musale of course kyembuuza nga ye si yalayidde nga yakivuga abanupu lwaki temutuula ne mukisootinga ekireeta enkaayana mu byobufuzi oba mu political parties eza Uganda be bannakigwanyiza abo bobadde ng'owulira ng'alina ekibiina kyabeeramu naye nga amanyi bulungi butya bwagenda okubala ebibalo bye nikuwadde wa mukono ate bw'amalanga adda ng'akuba ekibiina ekyamuwadde liniensi eyo ne favor Lukwago alabiddwako enfunda nnyingi n'ekisembyeyo amatikkira ga Makerere ag'omulundi guno yali ne Mao bwe baavaawo balina olukiiko lwe baagenda ne batuulamu oba tewalutegeerako simanyi Lukwago baali ne Mao babatuuza wamu era kamera z'abalondoola abantu ab'enjawulo n'amawulire ge nasembayo okumanya ne babaako gye baagenda ne batuula nga babala ki olwo kye babala kyonna naffe kye twagala okusaanyawo kati omanyi kati tubyanguyira temubalinda kulowooza byambu tubyanguyira kati tuyinza kulinda nkola zine zibadde zibeerawo abantu ne batuyingira ne batusensera katumwesige kakati olaba abaana bano abasaze eddiira e Masaka ne bagenda mu PRO abaana n'ekibiina nga tekibamanyi baleese chairman nga n'abaana tabamanyi tabalabanga nako namulabyeko chairman wa Kunga ng'agamba abadde tabamanyi tabalabanga nako naye bagenda gulira Uganda yonna nawe ndi wa nupu mungule nzire mu PRO Anna sede y'omuntu atenga bamala bakugamba nti sede tetulina zikola katale bamala bakugamba sede tetulina zikola nguudo omubaka omu yagamba nti essaawa ya leero gavumenti ya Mwami Museveni yali badde tekyakungiriza buntu ng'enguudo tekyakungiriza buntu ng'obutale awo nga twavaawo twandibadde ku GDP emyaka 10 gatya twandibadde tuli ku range ya GDP webale nnyo Museveni yajjira GDP ya Uganda yali bweti kati etuuse wano walaba omusajja ebimera bye yakungula mu kufukiriza obucupa gwegenda ofukirize gwegenda weru n'abalunnyanya mu lujja luwo olabe nyina omukolo gwe nalaba nga commissioninga amazzi naye ng'emabega bataddeyo ekidomola mugava awo we tuli baani abazanyisa ddiikuula baani abazanyisa saakasi Mwami Museveni abamwetoolodde ate naye atuuka n'amumanya Mwami Museveni nga yetabuuka abuuka naye nga waliwo ekiseera ky'otuuka nga ozadde abaana mu maka naye nga mulimu abajja na nnyina abatakwagala nga ne bonaakola ate basajja bakunga ne bonaakola otya tebajja tegera biki ate nga mama waabwe omwagala Shaba Crunch Daddies tugamba bakola Daddies ennungi ne half cakes bali mu kibuga Mbende wali mu Kibati opposite na wali transformer ngonato tuka club 1 ku kizimbe kya Deo Sechanzi Estate tugamba gendo oguleyo gwe naddala agalo kyalira omwana ku video obulango beero obulanga buyita waawo obawagirako banafa ba Shaba Crunch Daddies bulungi nnyo buwoomera ddala crunches kiva mu kintu ekimulunguka ekiyikayika
bulungi nnyo siwe buno bw'okuluma ng'embazi kuluma no okateeka mu kamwa n'okaluma n'owulya nga kakumuka bulungi. Half cakes nnungi ne chapati nnungi babayita ba Shaba Crunch Daddies bali mu kibaati awo. Enamba z'essimu z'olina obafunirako zo zolaba ezitambula nga ziyita waawo osobola obanga obawagirako n'akalango kafu kalaba nga kwekali ku YouTube yaffe kwekali. So aba Shaba Crunch Daddies tukusaba bawagireko bakubireko wakiri bagende nabalabyeko iki Great Media njagalayo ku Daddies batuwagirireko bali mu kibuga Mbende babayita ba Shaba Crunch Daddies nungi nnyo. Abasinga abakyalira abaana ku zividi mwandiyekutte nnyo omwami ono Shaba. Shaba Crunch Daddies okutwala omukebe ogw'emitwalo 2 omwana n'amalira ddala obudde ng'ali okukwalya. Mwami Walubi tubadde tuyina bwe tuli ng'enjawukana zino ne munda mu pate yammwe mweziri kati kankwe n'ekyewuunyisa zino enjawukana tezikoma kubeera mu pate zammwe zokka ez'opposition ne mwenaalemu gye ziri naye bo bamanyi engeri y'okuzimontalinga tebazimontalinga bamanyi engeri y'okuzikaaminga down singa obadde omanyi olabako olutalo lwa Kasule Lumumba ne yali speaker wa parliament Kadaga walabako olutalo lwa Kadaga ne Nabanja ekibagase ndowooza okugulawo nyegenyege Lumumba ne Kadaga ekyabagatta mbaga kyabazinga lwabulirawo ndowooza we nalulaba ndo walabako olwa Passes Namuganza ne Lumumba era olwayingizaamu Kadaga baali bagobye ne gundi na Namuganza byaggwa bitya tebaliwo no tebabimanaginga kubana bano tebafa namwe eno mu opposition temufa kati tebazimanaginga nga bugamba kati kireto ekigendo tuletera nnyo obuzibu ku mulundi guno nti pate nga pate zomanyi mbagamba opinion ezange nga siza kibiina nga zange ng'omuntu ate kuba neetegerera ekibiina kino ekya National Unity Platform okiraba kiwa omuntu obukulembeze ate n'asigala nga naye yeegwanyiza okukulembera. Bakuwa kati tuyina omukyala atwala Wamala region nga Nup owa Nup atwala Wamala region ayina ne office wano ate ayina n'ekifo kye yeegwanyiza kati gw'osuubidde abalala bagenda bakola bati akono kakulu osuubidde abalala bagenda bakola batya ogamba nawe wano Kasumaiya abuulira gwe ajja kubanga kati ye coordinator wa Nup mu Wamala region yakulira ne office wano ate n'ebifo ayagala abeeko kitegeza andibadde concentrating ku kya coordinator oba you stand down ne wajjawo omulala nafuna obwa coordinator ne weyagaliza kyoyagala abantu baba batono ab'emmizi be muyina mu party bamusobola ow'ekifo ky'obwa coordinator abantu ab'emmizi bayitirivu kati otunulira chairman Nyanzi ekifo kyayina mu Nup okimanyi ate yeegwanyiza n'ebifo kati ekizibu ekisinga okuba ekinene nze ngamba mwami Robert Kyagulanyi Center mwe kigenda okutuleetera ekizibu abantu bano abalina ebifo ebyobufuzi basooke babite ekifo kyokka kimala itizi kubanga olidi oli mu kuweereza bwe buweereza kati onoonya ki ekirala ndabyeko omukulu wa mawulire ge n'akafuna bwe mbadde nzija mwami Joel Senyonyi ayina omuweereza wa NTV omulala gwe batuleetedde sinaga kakasa bulungi agenda okubeera nga spokesperson w'ekibiina omujja Patrick Kanyomozi gakyali mumbu njagala okubayozayoza njagala okumweyozayoza yebala okujja okwegatta ku pate empanguzi naye era saagala kujja siira ku kyembadde nkugamba nze bino byonna mbyogera kubanga sinafuna opportunity etuukirira oyo gwe kikwatako yennyini obudde buno Waiswa Mufumbiro astandinga bulungi nnyo okubeera deputy spokesperson kubanga naye ye yategeerako oyo omwana musoga ssebo abasoga bagezi Waiswa yamanya nti ye mukulembeze w'abantu si wa kibiina era ebifo byonna ebijja bibaawa era abagamba mulabe ku balala there are better options than me kati ogenda okulaba zaake ow'emityana gye baagaba kaadi oba lubaga kati namulabe ku graduation ya Rain ng'abagamba tulina kye tuleeta kati osuubidde ono aliyo enkambeta ayina ne kaadi ate ng'abadde akolera abantu asuubira ki Abubeka Kawalya asuubira ki so kati obumulumulu nga buno nga tukyatunuulira ebintu ebirala ebyenjawulo nabo tubulabe gwe zaake oyina ekifo ky'okutte ate oyina n'ebirala by'owankawanka nabyo obukulembeze buno nga bukyali buto omukazi waba ayina olubuto nga luto tukkiriza emize gye naye tetugiganya
kumovertaking ne overpowering senses ze ez'obuntu. Kubanga omukyala so okubeera n'olubuto nga luto ne lumutuma okubeera obukunya n'ate tosobola muganya fulumanju ataayayi. Era abaako ne limits. Kaakati kyekiri mu National Unity Platform. Waliwo Andrew gwe tuli naye nno yegwanyiza entebe eyamubende municipality okukiika mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era ali ku kadi ya National Unity Platform. Buli wasande tujja kubanga naye dati bijja kuba byagaana Wanyindo okweggala naye nga buli wasande tugenda kubanga naye era nja kulwananga nnyo making sure that very Sunday program eyebeera ng'etuuse mugifunenga ku YouTube ne ku Facebook zibe nga zituuseeyo. Lwansonga emu tetugenda kutuulanga tukole ebintu bino ate tubiteekeyo ku mando balwakubiri ate ng'olunaku lubadde lweru lwa Sunday. So tugenda kugezaako ekisoboka Sunday ne walubi ebeere ng'etambulira mu budde bwa Sunday ne walubi obutuufu. Buli bwa Sunday mube nga mugifuna mwabana abanyumiddwa ebirowoozo bye n'endowooza ze. Tera okufuna reactions lwakuba reactions ezo ezimu nzidiriitingayo ne nzikweka lwansonga emu ziviolating ate amateeka agange neeteerayo ku channel. Kati bwe ndaba nga abusive words nga nyingi lwakwezi muzikola mu luzungu naye bwe muboluba Oluganda ndulekayo ne kati bwe nduleka ate nga nze nateekayo rights ezo eziri against ebanga violation ya rights za comments zange. That's why in switching off olumu comments nga tosobola commentinga lwansonga nze yabisetinga bwe mu commenting ennyo ate bakyano baba bagitwala cause kya happeningako of recently sagala kiddemu ku happeninga. Mwami Sunday mwami Walubi buli Sunday we tubaba kuba naye tutunulira ensonga ezibaddewo politically social economically tutunulira kirala era emboozi ze tubaamu ziba zigwa mu eri kowe kubanga we tunatunulidde kino tujja kubaako n'ekirala nga kiri ku economic kijja kubaako n'ekirala nga kiri ku social bya bulamu byaki bya njigiriza so tujja kubanga tutunulira ebintu biringa bisatu bina politically social economically betugendo simbanga kesira buli lwa Sunday era programu ya uli mwagifuna eno yoyo olwaleero olunaku olwe Sunday. Mwami Walubi nga tumaliriza mwenga ba National Unity Platform obwesimbu obwesige amazima ge mugamba banna Uganda mugenda ga preachinga mutya nga nawo confessing anti mulimu obumulumulu mu party nga ate abaleeta obumulumulu be ba top leaders. Anti kati nze ninga akakira ka mbuzi. Of course. Ate nyina n'ekimuli ennaku ezo engeri gye ndi mulimi nyina ennimiro eninaanye ya muganda wange eyakawo. Bw'oba teweegendereza nnyo ne soya toyinza kulaba kimuli kyabyo. Kakati ze bino bye njogera byonna birabika n'omuntu omulala asemba wansi abiraba. Kakati njagala kukugamba ekintu kino omukulu Eddie. Bana Uganda already banoonya enkyukakyuka nakugamba enkyukakyuka esinga okuba enkulu kwe kuba nti obukulembeze butuukira ddala ku muntu wa wansi butya n'olonda omuntu ng'osobola omukubira akasimu n'olonda omuntu ng'osobola omusanga ku kkubo ye mwennyini n'akw-identifying nga tekyetaagisa ggwe kumala kumunnyonnyola. Kakati nkugambe wano Mubende tulina abakulembeze nga bo ekyamaanyi kye batukolera kutunnyonnyola tebabeerangako ku side y'abantu. Sinnafuna mukulembeze wano Mubende abeera ku side y'abantu ndowooza twakoma ku mulembe gw'Honorable Kasolerwanga. Bano bonna abazze babaawo batunnyonnyola bunnyonnyozi. Ate Bannayuganda njagala bagamba ekintu kino Bannayuganda mwenna naddala ab'e Mubende municipality enkulaakulana zonna eziri e Mubende teeka zaali zirina okubaawo. Tuleke kufuna abantu beerimbika mu nkulaakulana za gavumenti oba mu nkulaakulana zaffe. Mubende nakugamba y'emu ku districts ettaano ezasooka okufuna district. Naye kyansonyi nnyo nti kati ffe tukula bukuzi ate be twafuna nabo bafuuse city. Kati sawa zino olinga gya kugamba nkoze nnyo enguudo temuziraba nkoze nnyo amatala temugalaba ne we yali badde wali we yali badde teyaliiwo twali badde tubifuna wabula omukulembeze ffe gwe twenyumirizaamu ye mukulembeze amanya nti omuvuzi wa booda bwe baba mugobye ku pavement ku nguudo zino ezikoleddwa agenda kudda wa. Ekyo ekibuuzo n'akibuuza ng'ebintu tebinnaba kusajjuka kukwata piki z'abaana baffe. Ne tumanya nti omukulembeze ono kasasiro eno fayini gy'ateeka ku bantu ngambye bizinesi nga 10 obadde ogenda kuzimbuulira ezaggaddewo olwa tax charges ezayongeddwamu. Omuntu ono gwe ng'ate osobola n'okulema kasasiro muyoola nga ku taxi ezo ze bamukubiddeko ne fayini nga tannasasula gwe mwennyini gwazisolooza n'ozitwala. Obumulumulu buno bubugyewo mutya? Obumulumulu nakugambye kati tubwanguyira. Nyanzi mugenda mutuuza ategeere kye mugamba nga teye mukama wammwe.
Nyanzi ennaku zino musajja ali down to earth. Ye muntu mulamusija simulabangako murango. Kyeyasooka okumanya ng'omuntu nti ekibiina si kyekiwangula akalulu. Of course. Kubanga yalina kaadi Nsereko n'amukuba akalulu. Lwaki teyaze wansi oba yakamubbaawo ate kati Nsereko redde ebyo bye nali nkugamba. Nsereko nga Nsereko yasooka ne yeefuula ali ku ludda lwaffe ng'atunyumiza ebibooziboozi ebyo nga bwe yayimbanga ne mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu nti twayimbanga naye n'atuwa history nga tumuyita muntu. Naye mudda ne tugenda nga tumuzuula nga tulaba ebikolwa bye. Kati tetukyalinda eyo method ey'okumala okulaba bye baatugamba nga bino nti tuli balabira ku bikolwa byabwe. Tubanguyira. Tevulaba Mayanja Jose Chameleone twamumma ne tetwamuganya oyo ye. Kati ku mulundi guno omuntu yenna ne boolaba enkayana zino ezize zibeerawo wano mu pate Mubende. Tetukyayagala kuganya muntu yenna kusooka kutuuka gy'atuuse batukaluubiriza okuwanulayo. Kati kagaba maanyi gayina yonna gyali ga kaadi ga kibiina si kyagala giyita kaadi ga kibiina ekya National Unity Platform. N'amasanyaze nze mwami Kagabo nafuna chance nansana ku ddwaliro li egganda awo. Nafuna chance yamulabako ndowooza nga n'ebyobufuzi agezesa bigezesi nga n'eddwaliro katalina ba client. Naye essaawa zino sebannyikiza obwa dokita. Essaawa zino annyikiza essuuti ne tayi mulaba ng'atula ku TV amagulu anagama ati tetukyayagala tetugenda kugumiikiriza muntu yenna kutwerimbikamu kubanga ffe kyetulwanirira kinene n'okusinga ebifo bino abantu bye balwanira. Njagala kwebaza obukulembeze bwa National Unity Platform obugenda okutukyalira ku Lwokusatu wiiki ejja. Bajjawa bagenda kujja wane Mubende. Bongera okutusoowaganya, bongera okutuluŋŋamya bye tulwanira byonna mugenda tuula baatulaze byo tujja kubirambika. Bannayuganda bajja kuba babitegeera. Oyagala abatugwe mu bufu bwaffe nga juzi. Ekinaavaamu kyonna Bannamubende kye muba mulindirira. Nze ndi mweteefuteefu nga Walubi Andrew okugoberera ekinaaba kivudde mu kibiina kasita kinaabanga kya ssimbo ate nga kya ddala nga tekiriimu kyekubiira yenna. Kale omukulu Walubi Andrew gwe tubadde naye olunaku olwaleero lwa Sande ne Walubi munzikirize nange mbasibulire wano. Abatandika naffe nga mulaba ne mumaliriza nga mulaba abasharinga nammwe abakomenti nga n'abalayiki nga tubeebaliza ddala. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kimbeerera kirungi nnyo bw'ofaayo waakiri n'ojja mu inbox n'ombuulira kyewalabye nga totegedde okusinga okuteeka komenti ennene eringa maapu ya Uganda. Abaana bannaye basobola ku Facebook. Abazadde mwena njagala kubakubiriza mweyise bulungi bannange. Abazadde abaana bammwe babawa kusinziira ku kyemuli. Omuzadde ng'oyokya kasooli mwokye bulungi bakwata bulungi bakasitoma abo. Omwana wa abbulukira mu kiki kyoli. Omwana wo atambulira mu line gye gwe gyolimu. Abazadde mweyise bulungi ate n'abaana abato naddala abawala njagala mweyongere okwekuuma mwongere ddala okumanya nti future yammwe eyonooneka okusinga ey'abalenzi. Mami Eddie omulenzi asobola okwezuula nga bugenze naye omuwala takisobola. Ate omuwala alina chances nnyingi nga yeekuumye. Alina chances nnyingi ng'asomye ng'akoze n'omulimu ogwegasa. Olaba omuwala ne waaba yaddiba bamuwa bwe kuweereza mmere nkye omulaba bamukubye embaga. Naye omulenzi osobola okutoba n'okoloba akanaabe n'ovuga epiki n'otema ennyama ng'okyalwana kuba bulungi. Munzikirize tubasiibulidde wano.